Prepare your piece. Wonderful. Brazil. Kale basole banyabo kano kalango. Buli addawo okuleta ayitamu yenna ogenda kugikolera wano nga bwetutereza stage. Buli aleeta ayitamu yonna paka nga stage angambye nti biteredde. Ate ng'asuubizza nti dansi ya Canada teyina muna bakoza mu P4. Zetuwa ndo ngenda gisomera eyo. Olwedde naali mu P5. Wama ebintu ebiri bigende ate nsaba twanirize Omara affair on the silver trumpet. The end of the trumpet ayagala ku kyo tweteketeke nga ne trumpet bweyeteekateeka ate creativity, teamwork, confidence of our learners. I congratulate all the participants for reaching this stage. Your hard work, discipline, commitment, and courage that has brought you this far. I want you to remember that every performance is a chance to learn. Every performance that we're expecting here is a chance to learn, it's a chance to grow, and also is a chance to win or not to win. So that should stick in your mind that whatever you do here, it is a chance. Either you grow, you learn, you win, or you lose. I thank our teachers, the trainers, for their dedication in preparing our students. Your guidance and encouragement have made this event possible. I also appreciate the parents and the guardians for supporting our children and the school at large. To our finals, the participants, perform with confidence, perform with respect, and always enjoy each and every moment when you're performing. Just know, whatever you're doing, do it for the pride of your school. That is making your school to go to greater heights. At the same time, allow me to conclude by saying, I thank the organizing committee, the judges, and everyone who has contributed to this function to make it a success. May we all enjoy whatever we are doing. May we all enjoy the performance to sing that's coming from our children. May we appreciate whatever the gift we are going to celebrate that has come from God. I say all this and I thank all of you for your presence. Feel at Muntaba, feel at place, feel at school. Today I am delighted to have this Music, Dance and Drama Festival. I congratulate all our students and all the participants. I just have two things. One, our participation rate has been rated at 35% in the year 2026. I want to say it has made a tremendous improvement all the way from 32% that happened in 2025. Today we have hit 35% of the student participation in music, dance and drama. As I was discussing with the admins, we resolved that next year we want to hit 50% participation. Therefore, to the students who are around and who will be around with us next year, we expect you to participate in at least one activity. As the adjudicators will be reading the best names, the best students in participation, you will realize that someone who is best in drama
is based in the mime, is based in the traditional dance, is based in the pop star presentation and all that. You'll find one character appearing in more than 3 items, which is not wanted in school. Of course, we appreciate that those are multiple talents, but how I wish that everyone at least participates next time. Then number 2, we want to thank our own pop star today in her absentia for having participated and given our learners a word of encouragement. In her speech, there is something that I noted. She said that she was a graduate. In your life, dear students, after Midland, we do not expect to cooperate with you if at all you are not a graduate. Staff and the other support staff for what they are doing. For young students, be blessed. We love you so much, but we love to see you there. Abazadde mutukoze bulungi okutuwa abaana. Omwana teyeviikamu tewali kyabugagga kyenkana ki mwana newoga nti namuleeta ew'omusumba Nsereko n'ewa madamu Debora, era eriiso liteekwa kubeera eyo ng'abazadde mutambulire waki mutambulire wamu. About this program, abamu bagiyita amannya mangi naye angiyite program. Bassebo ne bannyabo and you young Ugandans, omulimu si kuyigiriza abaana kuzina. We don't teach dancers. Ebyo ekireeta omwana wo, this is a co-curricular program. Program ekukusa omwana, ekukusa omwana okumutuusa ku profession gy'oyagala atuukeko. So si kuzina mati mazina tekinyuma. Ng'omuzadde era omusomesa mbadde ntunulira abaana bano nga nze sinyumirwa mazina ge bazina. Nze mbadde ndaba dokita ono alongoosa atya omulwadde ewuzi ne zitakutukiramu. Nze ng'omusomesa ekyo kyendaba. Omwana ono ayinza kuba yinginiya, azimba atya ekizimbe ne kitagwa. Omwana ono ayinza okuba minisita, abeera atya minisita n'atabba ssente za ggwanga n'eza Karamoja. Bino kyekiyitibwa co-curricular department. Era bino puroguramu ebikolebwa kukukusa mwana, kukukusa aleme kuva mu ssomero. Omwana najja oyagala kufuuka abeera enjiniya n'ava mu ssomero. Bino bimukuumira mu ssomero, ate future ye eri embedded mu bino. That is why we have this in the school curriculum. Bino bye bizingazinga future yaki yomba. Let me tell you something very interesting. Bazadde banange n'abana abaana, when I was coming, wasoma ekintu kino ky'osiiga wakisomerawo. Nze nasomera ku Midland. Bwe gw'osiiga bino yita omuzadde wo mudize ssente ze nalya za bwereere, kubanga saakusomesa kusiiga langi. Nze nakola fine art. Fine art yali takuyigiriza kusiiga langi. Fine art, there are values, there are academic values embedded in the fine art. Akati naawe ng'oleeta omwana wo kumuyigiriza mazina, namwe mwajja wano okuyiga mazina. Abamu babuuka, abamu badda bino, kyekyabaleeta. Bino biyamba omwana to clear off obusirusiru bwe alyoka ayige academics. And therefore, oba co-curricular department teyamba mwana kuba academic giant. That program is dead in a high school.
abasomesa tumuteekangawo ekintu kyonna okujja nga mukirabye nga kirimu academic values. Omwana bw'azina n'atandika okutegeera nti has value. Tomuzanyisa zanyisa oyo alina value, ne munkubira mu ngalo alina value. 2, gets off stress. Stress. Ekirala naaba nga ali available. Muli amanyi waali tomuyisayisa. To support these co-curricular programs, tukukusise wamu abaana baleme kufiira mu myaka gyabwe gino. Kino kiyamba. Musoma abadde ngamba omwami oluna naye wasoma wagenda ne weeyongerayo, kubanga ffe tetusomesa artists as a high school. No, tusomesa fine art, tusomesa art. Alyoka akuyambe okudesigninga, alyoka akuyambe okuba bw'oba medical doctor otunga otya omulwadde ate kidi netakonebwako. Ne mubitegedde ebintu bino. I'm talking to you as a teacher. As a teacher mbimanyi. Namugamba esse genda ogambe muzaddewo anone ssente ze nalya oba nga gwe eyasoma fine art osiiga bizimbe. Era mugambe come I teach you the values in the fine art that I taught you in the school. Nakusuubira okuba medical doctor, nakusuubira okuba engineer, nakusuubira kati omulimu nga guno wali balina contracts nga 6 kubanga mwalimu element ya leadership. Naye osanga omuntu now munnaffe abadde atugamba wali osanga omuntu asomye kati mumusoma abazadde babo basiiba njala baba graduate have a job comes a business. Bino nsumba bino bituyamba okuzimba omwana okuba omugaso. I saw many businesses here. Many businesses. Omuntu bw'abanga asobola nga muganda n'ayimba oluyimba mawanga kiyege mbadde muyimba. That's what it means. Nsumba businesses ziri wano mpitirivu. Era bino byonna ekiwejjowejjo success in life. Lwesanze asigala mugambe I have a program for you. Era mugenja muyita lokyaleero mutegeezi ekyali kigendererwa mukola ki fine art. Sikusinga bifaananyi birimu bingi. Nolwekyo young student, I normally share with the students. I find them there bakanika emmotoka. And what do you want to be? But there are some values. There are some academic values. Mukubo mutofali, academic values. Mukuluka ebitambala, academic values. Mukuluka ensawo, academic values. Mugatta ebintu. That's where we learn business. That's where we learn industries. Abamu bava wano n'agenda asoma business basoma nsome bakola nkole. Noliko musanga asoma business n'akaduuka kamulema okutambuza kubanga teyafuna bino. Temubalinayo eyo. N'asoma business ne bamutikira Makerere. Akaduuka akamuweeredde ne kamuddemu okutambuza kubanga bino tebyakola ki ebyasibyamusira. So saagala kwogera bingi, but I want to salute the school. Thank you so much. Head teacher, deputy, n'abasomesa mwenna, please temujja okwo. I know what I'm talking about as a teacher. First, bamanyi okujja ewange nga banoonya emirimu. Namwe gwe tewasoma, ate nga yasomera ddala. Asoma. Nenga ina ne degree resource ate ojja kukola wange guwandiikozesezza kubanga bino tebyakolebwa tebyamuzimba. Olwekyo begayiridde mutuzimbira abaana. I am seeing very many industries in this. Nze nga omusomesa omutendeke. Olwekyo bassebo banyabo ate ekirala
ndabye baddokita ndaba engineers. By the way, Sebo Musumba, last night I was to intelligence school, is ranked one of the best schools in Uganda. Abagenda mu University for Medicine and Engineering. You can check. Mujirukule mukitegeera. N'ebino bye biyambo ate bw'atuuka ebitamantaala muntu ayinza okusoma nga ze ne degree mu education n'omusanga ate nga awasizza abakazi basatu nogeti ku degree yakufaaki kubanga temwali element ya Bwakatonda. Temwali element yaki ya Bwakatonda. Naye engineering, medicine, obusomesa, law and everything embedded nga mulimu Obwakatonda, you never go wrong. Olwekyo Musumba mwebale kuteeka Bwakatonda mu baana bano. Bwe njogera ku programu ezifaanana bwe ziti bannange bukyadde ndaba dokita awedde emirimu, ndaba looya problem tulina balooya ennaku zino. Mukwano gwange omu yalina obuzibu naga nti tufune wano lawyer from Uganda. Naga apaana tokyaleeta lawyer kuva Uganda n'awoza musango ate nga ddala kituufu tetukyalina balawyers. Naye bano abafunye ku bimu at the same time nga bafunye Katonda okuyingira mu bo, ensi beerinze okutuweereza. I don't want to waste time nga bwe ngambye for the blessings of life that He has accorded to us, and we want to thank God for the many benefits that we've realized in the performance. We don't have a lot of time to say that actually you realize that a number of factors has been realized. One, we have realized that in these exercises there is an aspect of discipline. Since our mandate is to build the brains with the character, you realize that it also calls for discipline for somebody to perform. And I want to thank God for the increase in the participation. How I wish we get the target of 2027 to have 50% participation. Because whoever participates in such an event, you cannot be a good performer unless discipline is part of your life. The other thing, it is also healthful. It increases when we do perform, our health also is also somehow maintained. Njagala okwebaza abazadde ababadde naffe okutuuka essaawa eno. That is a sign of love. Tubeebazizza nnyo, tweyanze. Ekigambo ekinene kiri lwa kuzimba mwana wo. We may not know what your child may become tomorrow, but as a school you come up with all these avenues to see that your child is realized where the Lord has designed him to be, and we continue trying to help that child be what he or she will be tomorrow. Ndabye abaana wano nga bayimba nga bakola ki, tulina goolo eyoga nti abaana bano babeere nga ba mugaso. Enkya tetumanyi kye banaabeera, bayinza obutabanga omugenyi waffe omukulu bw'abadde, naye nabalina we bayinza okubeera ne babeera ba mugaso. Erinnya lya Mukama waffe ly'obwekitiibwa. Bassebo ne bannyabo obudde bugenze, njagala kubeebaza olw'obugumiikiriza bwe mwolesezza Mukama waffe obwekitiibwa. Mu kiseera kino munzikirize bassebo ne bannyabo, tekyewalika, twagala badirekita bombi babaddewo, maama agenze naye direkita waali. Direkita waffe eyatuwa obuvunanyizibwa okulabirira essomero lino, ate nga ekyenkizo alina omukwano mungi ku ssomero lino, alyagala nnyo. Sigambye nti amalala tagaagala gaalina, naye twagala laavu gye tugambye yatulaze wano. Twagala kwebaza nnyo kubanga agumiikiriza okutuuka essaawa zino.
tetuyinza kulemererwa kumusaba ayogereko gye tuli naye olw'okuba nti tamanyi mbadde njagala kuleeta muzindaala awo naye I also have Mafika Angel. Nabada Margaret Fremont from France House. Alinda Ebo. Aremach Angel. Aremach Angel. And lastly, Ethan Cheswa.